ebintu ebimu ebiraga nti tuli baavu abo abantu baavu. Ngoye tunulya abagagga bonna mu nsola b'engoye ze bambala. Olaba bambala two piece nga ziriko Gucci ng'ekigambo kinene. Tebakyayambala kulabikanga bagagga. Era ababifulumya bafulumya engoye. Nze nasomako ku kampani emu ekola engoye ya Louis Vuitton. Bakolera abantu banjawulo. Balina class esemberayo ddala gye bakolera engoye nga brand yemu. Ne bakolera abaddakawo wakati ne bakolera abasembayo wansi. Wali abasembayo wansi naye nga baagala okulabikanga abalina flash. Ayagala yambale ku lebo naye talina ssente zigigula. Naye ate batazirina naye ayagala okulaga ensi nti gy'ayambadde. So they will make sure nti bw'oyambala olugoye olaga nti lw'oyambadde. Ebigambo biba binene. Ne bakolera abawo wakati. Kati bano abasemayo ne wansi ayambala olugoye lwonna nga lujjudde ebigambo. Ne bakolera abawo wakati. Bafunye ku ssente baagala okwidentifyinga n'abagagga. So balina bakolera ekintu ekiraga nti kati bano abawansi be bayita wannabe. I wanna be rich. So I have to appear rich. Kati ne bakolera n'abagagga. Sente tuzina tetwetaaga laga abantu nti tuzirina. We are the money. Aba sente weeri ayambala lebo kubanga ye quality y'olugoye lwayagala era bibasobola oddukola. Tafaayo bakuliko ekigambo bate kiriiko. Era tag eyo kyangu gisanga nga eri kataga kana akaba munda. Kyangu sanga nga sign yaabwe kweri naye nga si kigambo. Ate ffe bawana ezo logo tetuzimanyi. Tuzaagala omuntu alina olaba nti nyambadde Gucci. Anti awo ffe twambala kigambo buli omu n'akiraba. Yes, ekirala abagagga balina kino tebalanga nga tebasasuddwa. Buli kyateeka ku mubiri san advert. Beckham tayambala ngato ya Nike mpozi nga brand ambassador obanga musasudde kubanga ye already brand ye nene buli kyayambala kifuka kalango a influencing aballo kyambala pemmi. Buli lugoye lwayambala bamba bamusasudde. Bwayambala Adidas t-shirt manya yayingiza kubanga ye alanga wali abantu abambala Adidas lwa Beckham. Kati bo bwe bali nti buli lwanaatula n'agamba nti katutunulire Ham. Buli Ham lwanaatula n'ayambala olugoye n'aluleeta nga luliko Express FC. Mumanyi bameka bagenda ogula Express FC? Tujja jiyingira ku Express. Kyangu kati omusanga nga yambadde plain t-shirt. Plain shirt. Talina gwagenda bw'oba oyagala yambala eriko Coca-Cola, kakoofira ka Coca-Cola. Musasula akulangire. So kati waliwo abantu abambala okulabikanga abagagga naye nga toli. Ffe ne tugwirana tunoonya bola. Ne balukuseera bannange nze njagala kwambala kati betubirekera abaana abato. The wannabes. N'osanga omusajja wa myaka 4 oyambadde enjegere mu bulago ziriko akawanga. Kiki ekyo? Oli kuki? Mukwano kula. Kiki kyolanga? Mana kiki kyo ebyo birekera abaana abato. Identity yabwe eri eyo kati bwongo obona vision yo bye bigendo tulaga. So omusajja kola nnyo okole ssente tewetaaga kwambala zifaanana nti ozirina.